Ebya Namukade Aaron Namutebi gwe tuzze tukulaga mawulire gafa galero nga muwala w'enkuba kyeyo Aneti Namiro awangalye Denmark amugobaganya ku kibanja byongedde okubijja ng'ono we twogerera ng'alina ennaku 5 zokka abenga avudde ku kibanja kino nga wiiki ewedde muwala we yasindika bakanyama abaakona ennyumba mwabadde asula n'abaana be era nga mu kiseera kino abundabunda obunzibunzi n'ekirala tubadde tuli awo ng'ate mukadde atukubira nti bamuleetedde ebipapula muwala aloopye simanyi bamuwadde ennaku 7 balooyazi advocate eyo mbeerabidde bamuwadde mbwe ennaku 7 abeere nga takyaliyo mu kibanja bannange tubeegayiridde okujje mutuyambe tutaase maama wange. Maama ono mutuuze ku kyalo wanjeyo ekisangibwa mu ggombolola y'Ekimenyedde mu disitulikiti y'e Mukono nga we twogerera nga muwala we Namiro yamusindikidde bannamateeka be abamuwadde ekiwandiiko ekimulagira okwamuka ekibanja kino. Namutebi yalaajanidde minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba okukosa ne Pulezidenti Museveni okumutaasa ku muwala we ayagala okumutwalako ekibanja kye ye kyagamba nti yakigula kuva ku bakadde be. Maama atuuse n'okuzaala okuka muwala we ono olw'embeera gy'azaamuyisaamu nga muwadde amagezi anoonye nyino omulala era n'awera nti okuva ku kibanja kino bakumugjawo nga mulambo. Kyali bwange omwana owuwo takola bw'ati namuzaalukuse omwana owuwo tasobola kukutemera kitooke akitemangana tasobola kati bwe yakitema wano yakaleeta emmere emirundi emeka noonye maama we omulala era gyali maama we ndooza bw'amanyi sonyiwe sijja kivaako okujjako nga nfudde era njagaliza kufa kyokka Namiro naye mwegayiridde nga nze bwe namuzaala amale gampulira kubanga nze mumuzaala teri mulala amuzaala nze namuzaala. Bo baganda ba Namiro abakulembeddwa mu Richard Sekandi n'egyebuli eno bakyewuunya mukulu waabwe kyalanga nnyabwe atuuke n'okumutulugunya obwenkanidde awo ng'ate akimanyi bulungi nti ekibanja ekyo maama waabwe kwe yabakuliza. Yaleeteddwa mukadde waffe nga mukulu waffe oyo ate yakikola. Mutuufu naffe tuli abaana bangi, tuli abaana tuli 9 naye ffenna tukyewuunya ate mukulu waffe ekintu kyakola ebintu byagenda mu maaso n'okukola. Kuba yavaayo n'atema emmere omukadde talina mmere gyali era kati ffe tukwata mu nsawo zaffe ne tugwira omukadde alina abazzukulu bangi wano kati ennyumba bagisudde era singa we yeewaga nti alina sente oba anatuloga n'atutta busi naye awatali ekyo tewali agenda kukkiriza ye agende mu maaso n'okukola ebintu bye byeyagala. Embeera enewaliriza omumyuka wa RDC w'e Mukono Mike Segawa ng'ali wamu n'aduumira poliisi y'e Nagalama Simon Samusagira okutuukako mu maka ga maama Namutebi nga Segawa avumiridde ekya Namiro okutwalira amateeka mu ngalo era n'asaba poliisi okukuuma maama ono. Naye okukwatira amateeka mu ngalo n'ojja n'osaawa emmere y'abantu eri ku eka 3 n'okusukkawo n'okuba n'ennyumba erimu n'omwami n'omukyala n'abaana n'ebisolo ekyo nno tetwera kukikkiriza wano era abagenda abakikoze bamanye abantu banoonya ate bana kubajjayo bonna gye bali adde giso aprofiling neighborhood eno yes njagala giso aprofiling neighborhood eno tutegeere olaba waliwo obuguzi bwonna n'oyo chairman DPC, you need to quiz the chairman again. Ono ategeeza nti waliwo emmotoka ekika kya taxi namba UAT 243 ZD yakwatibwa nga kigambibwa nti ye yatambuza abantu abasaba olusuku lwa Namukade ono sabbiiti 3 eziyise nga bwe twakulaga nga n'abantu 2 bakwatiddwa ku byokoonoona ennyumba ye era nga bano mu kiseera kino bakuumirwa ku poliisi y'e Nagalama. Gye baagipangisa eyagipangisa baamukutte era ali mu ku poliisi Nagalama. So njagala Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku KSTV agalero.